ebiruma abayaye gikume ebiruma abayaye ate nabuba abantu butono nnyo basobola n'okubwetuuseeko ebiruma abayaye ebiruma abayaye gikume yes mutara bali ku Pasade Steve kumusabira wonse kayimba kannakimwero muzeyi kalali wakugambye bwatyo tulimbisana byakuzayo bana ku ssomero kayimba tokatandise bulungi nnyo omuntu yena nango zisayo abana ku ssomero oli okoze kyamaanyi nnyo naye ate nentumirako ku muntu nga gwe bakukkiriza okukola naddala aba hoteri abasirikale ate mu abasirikale mukyakolera ddala kubanga n'ekiro muzitujjako neziba nga mugende mwene musevinga musobola okuba muzayo abana ku ssomero naye ate nogenda okulaba ng'omwana wo tonnawa kumuzaayo naye ng'ate munnange fe abayimbi be batanaba kuggulawo fe nga abaffe bagenze kitegeeza nti bintu bino yetagisaamuko okulongoosaamu katono zikafero jinyauza pulogalamu kadongo kamu eno abantu b'e Masaka mbatumiddeko nnyo abantu b'e Luweero abantu b'Emityana nammwe mbaagala nnyo abantu b'Emizinga Kalangala ne mu kibuga wano wakati wano we tutunuulira tulabanga we wali korona wokka kubanga tutwala bitundu ebyenjawulo abantu ssaawa 8 bo batambula babeerayo wabweru n'effe wano weziwera 2 emboko nga zitandika mu Kampala ndowooza korona ali wano wekka saagala kubanga zetu mama yambuuza korona biki ebintu bye mugamba kuba fene ebintu bitambula bulungi nnyo abantu beekolera emirimu gyabwe kiki naye munnange wano mu kibuga naye kale tugumiikirize tulabe nga ekirwadde tukitambuza kiveewo mu nsi yaffe mugamba mutya ebiruma abayaye ebiruma abayaye yes akayimbako ebiruma abayaye nkaweddeko omwami gwe bayita akuna shida nkutumiddeko nnyo awe Makerere gwosiika kali akantu kaffe kali akasinga okuwoomera omusajja gwe bayita muzeeyi mayanja kano bwe kati waliwo n'omwami yali ku temerodi akuna muchezo nawe nkwagala nnyo tufune akayimba akaddako olayo nyina omugenyi wange mukakuba mumula wano mu kizimbe mwana muyimbi wa kabi nnyo wa kadongo kamu obuyimba bugenda kubanga buyitirivu nnyo soka tufune kana akayimba akapya ketwasumuludde nga tekaliiko wadde enfuufu soka tukafune awo lyoke tugende mu maaso atezedda ABS TV abantu abali bitundu byenjawulo eyo mu byalo nga gogamba mutufu bw'obuntu okulima olumbika so kendulekere wano ngenda bo mwana munezi Kafero Junior akonkona jita nga terimu wadde kawunga ka mwogo yenzeke nyini munnange twanyonnyola wano abawagizi bakimanyi nti kasokyala wano no mweno program kitegezo ba wetegese tewaliwo omuzannyo nsanyusa okulaba muzeeyi yogerako nnyo wano wakulekaana wakubulira ggwanga kikyoyina nange okusanga bwana Kafero Junior naawe okunsanga gwe mwami ani Sulaiman Sempi gy'osinzidde luddawa nsinzidde kapeeka semuto osinzidde kapeeka nga tuwava bayimbi wakikoze otya munnange Masaka oli mwana we Masaka otwale mutawaana kapeeka wali obutuuze bwana kapeeka olina n'amaka n'omukazi n'abaana abaana mbalina bayimbi bakadongo nga tebatera kwogera bigambo ebyo batyo okwogera agamba nze sirina mukyala gobuuzaako gwe ku bayimbi bakadongo kamukubira essimu mubuuza olina omukyala njagala mukyala nga yakubye essimu oba olina ennamba y'omuyimbi enanga wakadongo kamubuuze olina omukyala jaga nze sirina saagala bakazi ze okujjako mpozi nga gozze tewali mutawaana ogamba otya Rwanja we nawe noonyirira bunyiriza oli mu masavu naye nno saagala tulwewo kubanga enkola eyaffe wano ffe wali muyinza okubanga babikulikodingira ewaffe ono omulenzi yayogera nsumulule kayimba kigwe oba osumulula ssebo ayi Allah tasabaddu gere mu kayimba ka korona ayi Allah tasabaddu wanze wenda bensenye sanawo ayi mukama kyusa mumbeera kuba mbutuufe gwanga ligwawo ayi Allah tasabaddu wanze wenda bensenye sanawo ayi mukama kyusa mumbeera kuba mbutuufe gwanga ligwawo abanga bampuliriza mutyeyo bambi nze sina mirembe nakamu ngandaba ensi eri mu miranga amawanga gali mu kukaaba coronavirus kyakoze ensi oba twasobya twenenye uyeyenenya sonyiibwe ayi awo oyina obusungu emyaka gy'ekinaana wasindika sirimu oyo sirimu nga yatigomya abantu era fire yagenderawo bambi naye kasozi naye era bwatyo tuwadde twerwa nako nga kuba tukimanyi okubufuna oyita mu kwegadanga ng'abantu beekuuma nga babulina banywa ku ddagala ayi Allah tasabaddu
ubanze wenda besene sanawo sabula ayimuka majusa mumbera ubambu tufe gwanga ligwawo ayi Allah tasabaddu ubanze wenda besene sanawo ayimuka majusa mumbera ubambu tufe gwanga ligwawo za skona sabula Mukama watugamba tulyenga ku ntuyo kati tetujakola fena tutudde waka famire zagala okulya sanga tulwala kyokka bizinesi zigattwa kino kikozesa amawanga gonna ne supapawa nazo zikaaba saba twenenyewe tuba twamusobya kuba kirabika mukamanyize nnyo kino kikozesa amawanga gonna ne supapawa nazo zikaaba saba twenenyewe tuba twamusobya yes wetuba twamusobya mukama nsaba otusonyiwe naddala ffe abalinayo ku ngeri y'ebbaala ng'abantu tebakyakiriza wadde bana abatamiivu kugenda kunywayo wadde ku kabisi naye bannange ebyo namwali bigadde kayimba kano nkawerezaako maneja Aisha nti munnange baatugala ebintu tebikyatambula bulungi nnyo nnyo nendubirako ku bantu abali awo nalukola nkusirika bba nti munnange mugaleewo ebbaala omuntu oba omuguliza ecupa ya bbiya muguzi atambula agende bamabala bagagala bagamba jangono n'ecupa ya bbiya otambule ogende entumirako ku bantu abali mu kivu mbagala nnyo 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 nange nyinayo munnange akabaala kange naye saagala muntu ajja kutuulawo jangu ogula ecupa yo ya bbiya otambule ogende ebintu bibeere nga byakutambula butamuzi kugenda onywereeka naye bona ddanga otuule wali ne bakwatirawo nze siina musango siina musango munnange bintu munnayeffe nentumirako ko omuntu yena nanga olina ebbaala naye nga guwazizaayo omwana ku ssomero naye ng'omuntu wa woteeri gwe baalekere ebyokukola ng'aye tannaza mwana ku ssomero nentumirako ko ne ku basirikale bambi mukola nakuze n'abasirikale bo bakola munnange n'abatunzi ba masiki nammwe mbatumiddeko nnyo nga guwaddemu ogwo omulimu naye nga mugira mukuzza omwana ku ssomero ebintu byaganye ebintu munaye byaganye mbu tolina ssente kyokka ng'omuyimbi gwe bawumuzza emyezi 7 yo weyazeeyo oba abantu sente bazijjawa tugendako gondi safiki tufune akayimba kamu awo tugenda kuba tukomawo omwami ono nkyamuyina akyalina binjitirivu nyonyo betugamba kuba upcoming abeera n'ensonga nyinyi ezimunyigiriza n'ebirungi byalabye mu kuyimba okwa kadongo kamu tukomawo nze Kafero Junior aweza program kadongo kamu eno tuva ku mpoza EBS TV nyobale kutambuza emirimu gitambula bulungi nnyo muganda wange emirimu gitambuza bulungi nnyo nsanyusa okuddamu okwongera okukulaba nawe okunsanga naye nga ndaba tutonnancamula nnyo sooka oncamule sokonchawule Hasani aliyo kati agamba bannange munnange uyu musajja asoka tungiremu kumanyi tulabe tungiremu kumanyi tubugume musanyufu nnyo okunsaza ku mpewo za BBS za FBS nozo ulidde nange ndi musanyufu nnyo zikola abantu sabula maaso genda maaso tata naye n'obuyimba bwange bwendese suubira mwandabako bakulabako ko wano tolina bakuwe nendeta akayimba ka corona sasa abaddubo kati atendesa akayimba k'obuzaaliro si bukuliro obuzaaliro si bwe bukuliro yonno nga true story kwegamba si kirungi kukolera gye wazaalibwa naawe bwewayimba Shafiki tusaka tufune ukayimba ako tukawuliremu ku katono adde atatongere kubanga ndabira ddala ng'alina otubugumyamu olwaliro si kyekyo olina otubugumyamu mwana oba tuddemu mbikonde saka tufune akayimba ako tugenda kuba tukomawo